Yes, banga libadde ddene nga tetulabaganako bamikwano. Sorry about that. Naye nga kansuubire nti muli bulungi bannange bamikwano. Mwenna mbe mbadde ndudde nga siraba. Mwenna mbabuuzaako timugamba mutya. Our power. Good morning everyone, this is Pacho, oba Pachoto, olunaku olwaleero nga nze ndi nammwe, mbadde maze ebbanga nga siri nammwe. Bannange tuli waka we announcing wounds, tunansinga ebiwundu, naye nga yes, mpozi n'ekirala nti maze ebbanga ddene nga mbadde siri nammwe, naye nga nina ensonga zimu ezambuza saagala ate mugambe nti ate ki oba ki, naye nga nali strugglinga kubanga ndeeta ate omulwanyi omulala era omulwanyi namuleeta. Ndi wano ate canteen abeyamukedewo ngenda kubanga ngatawo gundi mu mawulire ag'enjawulo. Kale katono nnyo mpozi. First bring that girl here. Just I want the sigena mubalaga nnyo naye omulwanyi omulala wuuno people power, our power yali yambuza kwata. Ndoza kati mukitegedde. I was operated nga 27 December. Nali nkyaleeta mulwanyi oyo people power our power, naye ate kati natandise bupya. Wadde nga gye twabadde baatukubye emiggo. Omukyala ndoza mumulabye bamuyita mukyala malayika. Yensonga lwaki nali nabula. Naye ate nakomeddewo mu maanyi. Wadde mukomawo mu maanyi abasajja batukubye and what have you, naye it is okay. Tukkiriza nti no mukama waali era w'amaanyi era njagala okuyozayoza bannakawempe namwenna bannayuganda gye muli, oba oli mu America oba oli mu yonna gy'osinzira okubanga okola ki. Get for her bed and be keeping her there, then you do your things. When she starts, you come and take her. They operated me nga 27 December era omutako oyo omulwanyi oyo ne muleeta wa people power nno, naye ate nyiza okuleeta tali wa people power, so navaayo nali mponye. Naye ate munnange we twabadde mu campaigns basajja baatukubye, basajjamu abasajja bakuba, abasajja bakuba, abasajja bakuba. Temulaba nti drone muzirabira hano, muzibuuze ffe abaziyingiddemu. Natandikidde mu campaign za Nalukoola naye naziwuliddemu, naye neebaza Mukama nti omanyi kinyuma nnyo nga kati nze olukindo ne bwe lunnuma nga omwana wange mulabako awo nsanyuka. Naye byonna babitukole, naye obuwanguzi tubulina. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule. Olwo oluyimba lwe lusinga buli kaseera buli we nfuna okusoomoozebwa. Ngamba nga luwedde tugenda kukola ki? Tugenda kwambala engule. Bwe nawulira nga mponyeewonyeemu akatonotono ne ntandikira mu campaigns. Era campaigns tuzibaddemu zibadde bannange challenges zibadde nnyingi nnyo. Zibadde nnyingi nnyo nnyini ddala nga bwe nsobola obbagamba. Abasajja bano kati ndooza batutagetinga. Ale ssebo batumanyiira nnyo. Kati ate kye baatukoze olwajjo bajja n'erinnya lyo nga balimanyi gundi yali wano nti bajja okukubanga n'erinnya balimanyi. Pakyaliwa, Pachotaaliwa. Ne bakuba embwa ne bakuyingiza mu drone. Balina ebintu ebiri mu drone omwo. Drone yonna bagenda ne bagigala amadinisa gonna. Ate mulimu abatocharinga by the way munda. Abayingiza we balina mumbeeramu abaatudde dde okulinda be baleese. Bakolako byonna bye babakolako. Bamikwano.
struggle namaze okulaba nti mubeeramu okufa n'okuwona era ffe abeewaayo nsaba Mukama atuwa ekisa era nsaba tutuuke ku lunaku olwo toba nti n'obwannakawere bwange naye nga tolina bw'osobola binnyonnyola nti ndi bwe nti musajja yansambye olukindo mu kubuuka ano nti naye bannange bano abasajja musajja yankubye ebbatuuni mu mugongo temulaba nti wali olina eddagala ery'amaanyi lye bampaddeko ki baliyita Cipladone olisuula mu mazzi ne ligira n'onywa naye baba siriwulira buli kanaku twebuuza lwaki amasannyalaze gavaavaako kumbe basajja ennaku ezo babadde batwetegekera nga babba solido za waya ze batukubisa mondabako mu mugongo yinza okugamba kino kiki naye ekisinga okungumya ti byonna twabiyiseemu byonna ne batukuba obuwanguzi ne tubufuna nalindiridde results nga bannange nga tuli kyemmanyi naawe wabadde abasajja ne balwawo okulangira nga balinga balangira constituency emu yokka n'ekyo kikulaga ki twabadde awo ne bakayemba solo tuba tuli awo nabo babaleese bakubye bali kayemba solo honorable baani bakiyaga naitidde ku pharmacy musajja nanga lino lijja kukola naye baba mbabuulire ndiddikozesa naye sinnabakuwuliramu nnyo nti oba kye naye kyemmanyi ekisinga okungumya nga bwe mbagambye obuwanguzi obwo bannayuganda ekindeeseza ku live leero eno mbadde ndudde bambi nga siriiwo amasimu gaffe gonna bagoonoonye ebyuma byaffe byonna nga bwe mwalabye era simanyi oba ne sound efulumayo etya bambi mumbuulireko n'ebifaananyi mmanyi bibi kubanga akasimu si ke kalungi ennyo naye ate kyannyongedde maanyi kyanyongedde nnyo maanyi bannakawempe njagala kubeebaza ti bannabasajja wadde batukoze ebintu ebibi bingi nnyo bannakawempe ne bannayuganda gyonna gye mwabadde njagala kubeebaza mwenna abaakoze kyonna kye mwakoze tulina we twabadde nga abamu twalinnye waggulu ku mayumba kola bikine nga byonna twagala kulabisa nga twagala kulabisa abasajja bano tulina we twatuuse ne twekukuma ffenna nga bannamawulire ne tugamba katubeere wano bakututta ffenna batutte ne spiriti ya jjo bannayuganda ndowooza we tutuuse kati mutandise okwekyawa bulungi oba tutandise okwekyawa bulungi muli tukooye we tutuuse we tuba tunyweza teri kuzikiza ne 226 obwo obumu bwe twatuuseeko bwe twakoze bwe twalaze bwe tuba tugenda nabo ebyo byonna bye twakoze okulinda akalulu kalonda n'okubeerawo intimidations despite of all the intimidations ezabaddewo bannayuganda mbeebaza nnyo amaaso ejjoji oba eriisa ejjoji lye mwateeseewo bannayuganda nze namaze okiraba nti we tukwatira awo n'entebe ennene tugituulamu kye twakoze nga omusajja agezaako okulangirira ebintu by'ekisiru ng'akanula amaaso nga buli lwayogera bwati results nga bwebeera nga 70 ye agamba 700 for Farida okitegeera naye nga tulina DR forms ezabadde ziraga nti ki nti ekifo kino kyabadde kiki kirimu abantu bwe bati abalonzi bwe bati abasajja nga batulumbira ddala ffe abakamera oli najja n'agamba pachoto okola ki pachoto ani pachoto nga wabata kumanyi bulungi pachoto goli you know ajja n'omuggo nga bazze baguleese oba Ramsoni oba pachoto oba kwegamba bajja n'amanya babadde bagategese dda
naye bannange mutulabirawa bannayuganda abali eyo bulijjo tubagamba bannange mutuyambe tukwatagane tukolagane naye obumu bannange ne weebasaala ekola bannange ne bw'obeeraawo n'ogamba bano abantu ndoza beetaaga oba beetaagayo ku byuma ebyokukozesa oba cameras oba byonna era oba contribute nze to struggle kubanga bangi si buli omu nti agenda kuvaayo aweeyo feesi yakola atya nedda mukitegeera naye ffe abaavaayo ne tugamba nti nno changes inevitable tugyetaaga era erina okubaawo bannange bwe tuvaayo ne tubakaabira nti bannange kino mutukwatizengako mangu ate tulabe nga tubunya enjiri eno buli wamu Gianyoro Timerika Wempe Joameti ene na waditi eno arasoroti iti eno tuwai ducha mito yamo ne ube spirit achiel no chunya achiel no ename miero mede kide nyoro neno helicopters obino Kawempe oneno motokan meyi neno balotie Congo arotie Somalia arotie tuwai do nyomi yo yin ka li luor bokwali oyaro kwalo vote ni mwakini otongwonde dede inenitie president me Uganda ngao ya moni beja apart liya romo bedo hara abantu bagenda nebe dupa ngu banange iwo okutekereza ngo emyaka 40 yono gimazireho okugamba nyo akapapula tikanyihao ohakugambira ati obu ijo tubolekeze ngu akapapula kakusobola kwihaho bana Uganda bakundora hona hali mukali bwire buno tugambire ngu tukwatire hamu era nkwenda kusima mu mulingo gw'embabazi mulingo bulungi muno n'embabazi nyingi kusima woman member of parliament owa Hoima Asinansi Nyakato abaireho gasanke musigenzere kwika aroho inyo abantu abanyakuli mu opposition tukubasaba bayiraba mwije tukwatire hamu kandi tuleke ebintu byokubana omururu guno ogwokwenda sente nyingi nikeki kikulemeza home Musai John sengo omululu tuguvaako ne tugamba nedda ekimala ne tukwatirawo nga bwe nnalabye abantu we babadde soliday yabaddewo nti Asinansi mubaka we Hoima naye omulaba waali nti gundi wali sewungu ali wali gundi ali wali naffe bafuutu bigere twabaddewo era nagamba abantu bonna be nasobola okukubira ne mbagamba mumanyi karedi temukaleeta wantu wonna tubeere mu ngoye za bulijjo tubeerewo tukuuma akalulu kaffe tukalinde tukole ki bagenzo okutuuka nga forward abamu abalinnye waggulu ku bizimbe twalinnye abalinnye mulaba twasobodde n'obbaweereza ebifaananyi by'omusajja eyabadde aweereza obupapula wansi we babadde babalira mwamulabye oba temwamulabye naye nga bwe batutuukako kye basooka kukuba amasimu gaffe kukuba kamera zaffe ne kubitujjako bannanga abasajja batokyalingira mu drone abasajja batokyalingira mu drone nga kye basooka tuwe kaadi ne bagijjamu ne bagimenyaamenya ng'olabe ne gundi eyo kamera ne bagyasanga eringa gye bakola batya naye Bobi Wine weebale kujja His Excellency Robert Kyagulanyi ate ne Mukama n'abazungu tubeebaza amasimu gano ge baatuleetera bannange tuwakoze kyonna kye tusobola okubanga tukola ki kati oyo omusajja yabadde ayisaawo obugundi obupapula wansi nga tamanyi ffe tumuliko tukola ki mwalabye bwe basambidde obugundi obubokisi bonna ne buyiika that was Kazwangola tuwabadde mu Kazwangola and then byabadde bifo nga 3 naye nga basamba bubaketi bwaki obw'obululu nga poliisi ne mundu zaabwe bali bwe bati tebalina kye bakola bakifeesi bayiseewo emmamba ne ziyiika omwalabe waliwo polling station zonga emmamba ziri wakati Judith come and get the gun
So nkwenda kusaba banyakitala hona hali muli abatali banyakitala bonka baito abantu ba Uganda yona ngu obumu bwe twayolekize bwe twakozesize kiro kya icho butaragenda maiso n'okola ekintu nk'ekyo itwena tuli hamu tukwatayinire hamu ebintu byona tugenda kumanya ngu entebe mazima yaitu bannange njagala kwebaza nesse kwebaza yenna His Excellency Robert Kyagulanyi fefesi twaziwaayo tewali buzibu tetulina kyakukola tetulina kye tugenda kuzza mabega naye kye tumanyi nti Mukama atambula naffe wadde babbi akalulu n'ebyaganye kubanga twabadde ne DR forms ng'ebyaffe gwe bw'otugambira nti nno wabaddeyo abantu lwendo bammeka. First take it down and then again you what? Leave it. Nti we babadde bagambira nti nno simanyi wano wabaddewo abantu balonze bwe nga ffe tulina the right things nga kwegamba omusajja twatuse ekiseera nga takyalina kyakola ki kyasobola tugamba nga omukubba akalulu nti bagezezzaako bakoze batya get that blanket also and cover the kid properly. So tukwatire hamu byonna tubireke ngumanya nyowendi mupate nanka nyowendi mupate ma ogwo guba mururu ogwo guba mururu okitegeera so omururu bayira batuguleke tube muntu omu omusajja ajja kuruga haja agenda agambe kuba abo kwana kiro kyaija biruzirege emamba zireserege bachifesi manya beta bana ba hopeless guys abajati manya biki kumbe bachifesi bakubako mambana baitu hano so byona bajja kubikora baitu Mukama Ruhanga atuteiremu amaani hati nikiekyo kinabaire nimbagambira kuruga enyuma okwo nimbagamba bannange senga twekyawa netunyiga netugamba nti nedda this is enough and indeed bannayuganda mutandise okulagako nti mulina obusungu nti mufugiddwa bubi nti tebabaweerezezza gwe muntu mu myaka 40 era okyajja n'olimba bannakawempe nti tugenda bakolera wano anti mubadde mulonda opposition we babanga balonze opposition oba balondanga opposition wajja kukolera NRM yokka lwaki we muba mwajja kukolera certain group of people temwatugamba nti bannange bino ebyokulonda tugenda kubijjawo oba ebyokulonda tetwagala bibeerewo ffe tugenda kufuga mirembe n'emirembe amiina nti wemba temwagala bibeerewo lwaki mwateekawo politics oba okulimba abantu nti nno mukola ki nti abantu bajje beetabe mu kalulu nagawa message yose gitegedde bulungi oba agambye ati esimu zibe bbiri andi munange simu bazoonoonye mukwano simu bazoonoonye kamera bazoonoonye era wobeera nga ogw'omu ku banazira kuba babayita batya bazira kisa yes you can contribute anything netusobola okuba nga tuzaawo amasimu gaffe ne kamera zaffe kubanga byo byafudde babyonoonye byebintu bye basookeddeko naye omuntu yenna ndoza mukirabye nti senga tubeera wamu tinamwe bannayuganda mwatuyambye ne mubeera ku ssimu zammwe nga temuzivaako ne mubeera nga kwegamba posting ne zibeera nga posting era naawe ya postinze akatono oba kwegamba eyabaddeko ng'oli kiini olaba eyo ye pressure gye tulina okwongeranga okuteeka ku bantu bano okubalaga nti tufaayo era tubalage nti ddala change tugikola ki change tugyetaaga
okitegeera campaigns zonna since we twatandikira wenjagala okuzzaako katono nti tututteyo candidate agenze ne yeewandiisa naye era naawe mukwewandiisa tuba tutuuka ekawempe nga batugamba emmotoka zikoma wano kyokka abalala nga bayiseewo nezaabwe abantu abayiseewo nezaabwe ne bagenda ne batambula ne bagenda era ku olwo ne batukubamu katono ate bambi omuvubuka bambi ono gwe baakubye owagundi oyo Guy mwana bamukubye okuva lwe twatandika campaign za Nalukoola jo gwe basamba ensigo ng'ali ne Joel bamukubye okuva olunaku lwe twatandika bambi kataata simanyi bakanaddamu naye nsaba twekyawe twongere okwekyawa mwe bana basajja batiira batiitiizi n'okuba era nze mabegakawo nakola video za TikTok ngamba ndi ready okufaafaagana n'omusajja yenna agenda okujja nga ayambadde bimasiki ebyo ng'ayagala kunkolako obulabe nagamba mujja kunkuba amasasi mu nzite naye nga mmusiseeko kimasiki tumanye tutandikire ku oyo nti ono y'ono naye nga byonna bigenda kuggwa nze nina essuubi ate ke nnakomyewo bagenda kunnoonyeza yonna gye baagala bagenda kunkola byonna bye baagala era ne 2 weeks ago nafunye essimu yava Ajumani ng'ono omusajja ngamba ye DPC wa Ajumani era erinnya nafunako limu Yesigomwe nga of course naye nga ali mukungamba wesirekera okwogera ku muhozi because those days nga tweet says nga you know ngeri jembadde nkyali week nga ndi waka naye ng'era tekiŋŋaana kwata yesimu yange lwensobodde okukolayo kyenkola omusajja nankubira naŋŋamba wesiirekerawo n'agamba mwamanyira Museveni mumanyidde Museveni ebbanga lyonna nga mumuzannyirako ye tafaayo kuba ekisooka tabeera ku social media naye ku luno gundi mugenda muwuliramu pakyo waali badde nga pakyo toova ku ki muhoozi mulekerawo muyisa mukamwaka mwe kuba ate ye wa social media nnyo agenda bakola kyonna kyabakola ate gwe oli ku list zaali saawa 12 nali wano nga nnyonsa mwana wange. It was a Saturday. Eyo Saturday abaana kwe baddirayo kusomera eyo week. I remember very well kuba ne mwalange yali antudde kumpi. Omwana wange n'angamba mami olaba bulijjo bye tukugamba. Mami oyagala kufa otulekewo. N'angamba gwe buli kimu kyaffe. Naye kati wootulekawo. Ne mugamba nedda. Singena of course omanyi nga abantu inoteekawo gundi. Ne kati we twamaliriza nga ndabye aze mu gundi ne mugamba ne bwenfa. Nga mbateekeredde nga Uganda gye mulimu. Namwe musobola okufuna emirimu. Musobola okufuna buli kimu ne mweyagala. Ne sibasomesa leero. Ku busente obutini bwe nina obwekika obutini bwe nsobola okufunawo. Ne ngamba nti musome ne musoma ate ne mudde waka ne mutuula. Titwali badde tubeera mu Uganda ennungi nga ffenna abaana baffe tebagenda mu mawanga kufiirayo. Kimanyi bangi muli kuno mundaba. Naye nammwe mwagala okuddako ewammwe wano. Naye bwe mutunuulira ebiriwo emitima gibamenyeka. We mutunuulira ebiriwo ndoza mugamba katubeere eno. We mutunuulira ebiriwo kwegamba ffenna mbabuulire. Twagala okubeera nga tuli bulungi. Ne twegombako enguudo, ne twegombako kino, ne tukola kiri, kitegeera. Nga bw'otuuka mu ddwaliro tolina kukozesa ssente mu ddwaliro lya gavumenti. Tolina kukozesa iyoti dwaliro komini yato komini treatment komini gidedede enagime udo wanomiti Uganda ne. Naye mwami Museveni we yajja n'agamba tugende mu nsiko tulwanire eddembe tuleete eddembe simanyi tukole tutya tukole biki ku myaka gy'emivubuka. Kati lwaki
ono ye abagamba nti bannange ekimala kimala fe abavubuka bwe tuvuddeyo ne tubagamba bannaye kye mukozeeko mukikoze olaba abantu kuvaayo n'omuntu gwe wali owannyo ekitiibwa nze omanyi abakyala abakulu nali mbawannyo ekitiibwa era mbawannyo ekitiibwa era saagala balaba mukamwa naye omukyalo oyo yavaayo n'ayogera nti nno parade gye baakola nga aba foot soldiers bacelebratinga president's birthday omukyala yakererawo ku gundi ate nga yagamba nti ye ebyempewo tabyagala na biki nalaba abantu nga buli omu avuddeyo kwagala kulaga mwami Museveni nti nno ki nti bakozi balungi kulaije n'avaayo n'atagala n'ebigambo yenna atagala butagazi ng'alinga minzaani y'embizi omanyi tetereera abajjaati ffe tetubamanyi kuba twabateeka ku nninga batubuulire abajjaati bano abakuba abantu be baani abaasikasika luyimbazi Nalukoola be baani ye we baawulira erinnya Nalukoola baali bawulidde nga Nalukalala ne bavaayo ne bagamba kaakati awo tetubamanyi ne poliisi ne beegaana ne tubateeka ku nninga bannange mutubuulire bano abantu be baani omwami ayogera ekyo poliisi n'avaayo naga nti kyabagamba muntu akola ki soosezi zaffe ne zitugamba naffe ne tunoonyereza nga bannamawulire twagenda okizuula nga kino ekintu kirimu bodaboda 2020 kitatta alikomawo mu sitayiro ndala n'abantu abatrainingibwa sobbi abamu abasigalawo Damuli yagenda n'abanoonya n'abaleeta naye ate bannayuganda kye mwatandisa ate embeebaza nnyo nze mumanyi ate oluusi byonna ennaku ebintu ebirungi n'essanyu byonna nze binkaabya mwebale nnyo genda mu maaso n'okuprofilinga abantu bano era bwe twongera okukola bwetu ate tuleme kukoma ku ekyo kyokka oli bw'atukwata wano naffe tugende tukwateko ku muntu wenze bwe ndowooza adde wakanga obwedda atulugunya eri abantu asange neewenga miranga naye adde owenga miranga okitegeera kale waliwo abansabye comments zendaba wano nga baagala I think namba y'essimu kamba we 0773 20 kuba lines zino endala lines eza bulijjo ze mbadde mumanyi nazizizaako jjo naye sinnabakola ki sinnabakukola the needful like mobile money and what have you ne twina production agundi yaffe eri 0773 20 6525 erimanya ga producer affe bamwita Nakasanke Mary eri 0773 20 6525 kyonna ky'osobodde mukwano oba gw'osobodde tuwaayo kasimu oba osobodde tuwaayo headsets oba osobodde tuwaayo kamera oba osobodde kyonna newe kiba 10 era oba ogasse ku struggle tuba otwongedde amaanyi mukwano tuba twakabuuza ebintu ebyo nomukyalo oyo munnange naava yaani yejje naani kozi oyo ndoza mumutegedde mpya n'obusungu kwogera amannya ge nagamba bano be bavaayo okuprovokinga babaki abasirikale nogamba ddala really ne bw'obanga tewazaala bannanga ate ekyo nze mpanya abakyala respect era saagala balaba mu kamwa naye bw'ovaayo n'oyogera ebintu eby'ekisiru mba mpulira nga ne tv yange bwe mbaano nga nkulabira ku tv nga njagala najjaasa obusungu oba mbumaliraawo yes nagawa jail that's the number yeeyo neyanziza nnyo that is the number gye musobola okukozesa for now omuntu yenna kwasobola okuteeka kyonna kyaba asobodde bambi tujja kusiima nnyo era struggle ejja kuba tujja kweyongera nayo mu maaso era bwe tuvangayo ne tubasaba bannanga abasajja batukuba bano
era mu maaso awo era kandoza mulabyeko ekiriwo kati tugenda kwetaagayo nga bi ovuro ebyo ebintu nte ebyokwambalira munda okitegeera ti oli ne wakuba ekintu tokiwulira naye kati omusajja akukuba ekintu mu mugongo n'owulira nga basajja batukuba bagezezzaako tulaga nti kati kino we kiba kyabadde bwe kiti 226 yagenda kubeera atya mwabatabadde kawempe temumanyi kyabadde twabadde nga nze nalabyeko Somalia e Uganda Jorwe nategedde lwaki kawempe bagita Kawempe Republic nakitegedde jjo nakitegedde olunaku olwajjo nti Kawempe Republic yensonga lwaki bwe bagiyita nga emmamba ziri wali zitokota zivaawo okuva ku 2 ne Mukama Katonda abantu abamu nga babaganye okufulu abantu abamu batidde n'okufuluma mu mayumba gaabwe nalukolo would have even one better than that would have got something better than that naye abantu batidde mu corridors wa yonna abantu mwebali batambula bayita n'abantu abamu basibye n'enjala mu mayumba gaabwe tebalidde ng'ekibatiisa kiri nti olaba bakubaffe ab'amawulire bagambye olaba bali kuba bali kati olwo ffe ng'ate babakuba babamanyi kuba tewali muntu atatumanyi ng'abali ku bodaboda kwebali abali kulawuna waggulu ne bannange ssente w'omuwi w'omusolo ye Uganda ssente y'omuwi w'omusolo ye Uganda ebonye nga wali abali ku boda wali abali ku nnyonyi waggulu zirawuna Mukama Katonda kye nalabyeko jjo ndoza nange ngenda kinyumya mu bukadde kye nalabyeko jjo nja kubeerawo nja kulwawo nga nkola ki so omukyalo oyo munnange n'avaayo n'agamba bano abantu be baprovokinga bamanyi n'okkubira poliisi zijje zibakwate mbu bakole amawulire bafune sympathy vote statement eyo njirabye ngeva ku mukyala Nabbanja mukyala Senninde oyo omukyala yennyini ow'amagye oba yagawummula oba tannaba yamanyi saana kumanya nze bimukwatako bakazi mwe ne mwogera nga batali bazadde abo abaana b'abantu ne babakwata ne babawamba ne babakuba ne babafumita ne batusala ne batukola biki yenno sikye sibanyumiriza mu drone we bakusuula anti tolina kwebaka ng'obatunuulidde bagamba webake wansi awo ate webebaka olina okutunula wansi bwoti ate webaka waliwo obuntu obufumita oba buki bannange mutusabire oba buki simanyi nakumanya simanyi nakumanya simanyi bulamu bwaffe we buli babubekari bonna ababa NTV bagenze nga bulu wagira ate buli we baleeta omupya ne bamuyingiza mu drone mwenanga raundi ya kibooka ateeka aba ne bannange waludi balumu simanyi waine kulumbe tusekerayo kamba nyumizeeko ate oluboozi lwa Mathias walukaga ate nga mukukaaba oba okaaba neweesanga nga n'okuseka oseka Mathias walukaga we yajjidde nga ffe bamaze tuyisaamu raundi zaffe kati nga ye alina mu kwenyonyolako bannange nze abayimbira zino ennyimba bweziti ne bamu ne bamuyingiza gye tuli ate kibooko ne zeeyongera naye Mukama yabadde akyawuza nze muyimbi wammwe ennyimba bino simanyi biki ne batuwongera Mukama Katonda neebo obuntu obufumita abantu sibumanyi mutusabire basi buyise oba biki olina kwebaka ng'oli bwoti kasita oyogerako nti mpulira ebbugumu afande kino okiwa nga bongera Mukama tusaba Uganda ogikyuse mu butuufu tusaba wabeewo enkyukakyuka abantu n'olaba nga bavaayo oli naakugamba najja n'akwata mukyala Segirinya mbu kati amuleese mbona atwegaseeko okuva lunaku olwasookera ddala omwana ffe tumulina era mukyala Nambi yabadde n'omwana naye nga facial expression y'omwana ekulaga nti bali mu kulimba
era yabadabira ne fees yamusasudde ddi ng'abaana bali bakatandika okusoma. Naye ng'omwana ero omutima ne feesi ye kulaga nti nno bano abantu balimba bankozesa baagala kufunamu byabwe lwakuba ye maama bamuguze. N'agenda ewa Yasini Kawuma naye nga omukazi ono ekifo ky'okukozesa obwongo bwe naye n'avaayo n'asiriwala nti nze muzeeyi nakwegattako lwakuba Nuupu yannimba biki. Oli musiru nnyo gwe maama Nagirinya munansonyiwa bannange obusungu bwo nnina bungi ku bintu ebimu ebbanga lyesibaddewo mpulira nzijjudde oba oli awo wennaayogera nakkakkana. Naye nga tosoose kwebuuza omwami wo ki ekyamuleetera okufa. Era nagenda ne ntunuulira ensonga lwaki gwe maama Nagirinya Segirinya teyakutwala nga alayira. Kuba omutwe gwo mulimu buugi tutegeera. Nasalawo okutwala bamikwano gye nga bamadaada Sauda Madaada bo ne bamubeererawo biki kubanga totegeera. Teweebuuziza nako nti omwami wange yafaaki. Ki ekyamuviirako okufa? Bano abantu benneegasse nabo are they the right people? Kati babasuubiza bye babasuubiza kanninde tulabe nga babibakolera. N'olaba Nabbanja n'agenda nonyeza mukyala ke Yasini Kawuma simanyi ntugenda oyagala nkukolere ki? Kuzimbire ki oba nkukolere ki? Lwaki omunoonya ssaawa zino? Omala munoonya ssaawa zino kati mwawaddeyo emitima gyammwe ne mutuma you sold your soul, your body, your everything n'amagezi gammwe. Njagala kulaba baba bagenda bibakolera. Mukyala Yasini naye notaswala vayo gama sibalabangako sifuna buyambi sikola ki? Really? Naye bantu mmwe mutulyamu nnyenkwe nammwe mpuliranga nze bannange nze wali abakazi nze omukazi kasitakola ebintu bye mpulira bubi nnyo kuba mba ndowooza abakazi ate tutegeera nnyo. Ne mujja kusanza bannanga ab'ekawempe balina ekizibu ky'emyala balina ekizibu ky'amazzi balina ekizibu kya kino na kino myaka 40 mwalabye ku jjajjo wano mukisuubiza abantu era mu myaka 40 mukyasuubiza. Un kong nino mene meine nunu ni ginitia man miro bed keda loha ibini kong ni oboto bedudana racho oboto timunga ke koba kong difference between in kedo bote chani. Abantu betwalina mwensa ne bantu banna Uganda nasanyuse nnyo kuba emabega kaawo nzize nkola bu TikTok bwange nga butambula nnyo nga ngamba banna Uganda lwaki temwekyawako nga ffe abateeso ffe twekyawa ebyo Anita Amongi byajja mu parliament n'abalimba n'ayogera kino na kiri si yatwogerera ffe abateeso nze ne muteesa ate ffe tuli balala we tuba tusazeewo yagenda n'agamba nti teyamanyanga ekitebe kyaki ekitebe kya NUP we bakirumba ng'ali mu parliament ng'ayogera lopu ng'ateeseyo ensonga kitwagala kumanya abagenze ne balootinga ne bakola everything be banna bisinga you mean I didn't know because I didn't know they came to your offices and this is what they did. I didn't know. Only that I am so disappointed in my people of Teso for seeing them at the police of Mwandegea because it's coming to NUP kati wamanyotya. Wamanyotya kuba kwere lunaku lwennyini aba elders from Teso were there. Then ne balumbibwa ne bakwatibwa bonna ne babatwala ewandegeya. Mukolera omusajja ono but Anita Amongi akotungalimo in Jobe, you're not the first. Your office in Inter. And time is going to come. You're going to leave that office. Doja Bongori, Bukedeya, Arai, wherever you're going to settle from. Ilosja Bongor and Ilosja Nyine office in Inter. You will dine, you will move, you'll do everything with those people. Konye akotonga limo in Jobeja esawa where we are all going to meet somewhere, someday. Kidejo. So be humble. Inacheka. Inacheka means my sister. So my sister, be humble. Speaker, just be humble because that office you're not the first there.
And we are seeing some people who have been in that seat before looking so miserable. Move mu bintu by'okutiitiira ffe abateeso twasalawo y'ensonga lwaki Kazimba Saabalabirizi twamufubutudde etteeso ne tumugamba wano tojja jiyingiramu kati mwekyawe mutandikewo ffe kye twatandisewo etteeso. Bano abasajja be tubadde tulowooza nti balina okubeera ku ludda lwaffe ate ne batulaga nti ate bo bali ku sayidi esaba amamotoka nti kaakati tugenda 224 simanyi emmotoka zaffe zaakaddiwa simanyi bikitwala tugende we bajja abantu let's shun these people. Bano abantu tubaboole tubalage nti tetubaagala. Nze kyo kye njagala ku tribe yange we mba sikwagala ate we mba nkwagadde nkwagala. His Excellency Robert Kyagulanyi nkwagala n'omutima gwange n'omwoyo gwange n'omubiri gwange na buli kimu kyange kyonna. Ng'ate sitandise leero kwagala. Since Music Gundi. Era nze nafuna obuzibu ewa bugingo nagobwa. Ku lunaku lwennyini His Excellency Robert Kyagulanyi lwe yali bwe bali mu kumulonda ku bwa Parliament zaali ssaawa nga 10 kitundu ng'okulonda kunaatera okuggwa. Jjukira bannamawulire nga babeera mu field gwali ku set ali ku TV olina okuba ng'ofiidinga abantu bano amawulire biki profile na biki ng'era of course tubireeta. Timunnangaze abadde mu field y'okuyimba akoze kino na kino ABCD he has done this and this and this and it's his first time mu political arena naye akozeewo kino na kiri. Bugingo yajja n'ambuuza eno TV ya nnyoko era in fact ndoza abaali ku TV ku olwo wembanga sichi n'eddoboozi lye lirabika lyayitamu ne ligenda ne kumpewa omuntu n'aliwulira. Okitegeera? Era ne banzijjako ku ssaawa eyo ne banzijjako ku TV. Tera Kaaya n'asigala yekka n'amalayo programu eyo paka ssaawa y'okubala obululu n'ebisigadde byonna. Naye nze nagamba olaba bitandise bwe biti kati wano sijja kumalako. We namala saspe yange ne ngamba nenzira nenkolawo emyezi egyo ne neegoba officially. Naye senga tukwatira obumu nga ffe abateeso we twabutandise. Kazimba Mugalu bamugobye etteeso bamuganya okuyingira ne bamugamba unibedu nwatuturo ameti eno chama waibedu nukede mwami Museveni kono bedo kede kuno komino usente ikono udo sene memmotoka nikono udo gidedede dikono bino kan ngalo wabe we are together with you. Bweno ogenda n'okola statement n'ogamba nti nammwe civilian ne bafutu soldier mulekeraawo okuprovoking a security. Really? Kazimba Mugalu. Naye. N'olwekyo mbasaba bannayuganda bali eyo mwenna. Nze njagala tugatta amaanyi. Nga bwe twakoze ate let us be muntu ogwo. Nga bwe twakoze Kawempe tusobola okikola ne 2026 ne tubeera entebe mu ntebe ng'ate yaffe. Kisoboka. Nalabye Kiwanda ng'abula kufa. Nono omusajja ono omumpi owa NRM mukozi yaani. Babadde wali nga balinze babalangirire naye nga naffe weetuli. Bannange mbabulinze sinnako mbakumpeke ya tulo. Naye ndi musanyufu nti ebinnuma byonna baabinkubye ebintu byange byabuze buli kimu kyakoze ki. Naye ndi happy. Ndi musanyufu muli munda. Kitegeera. Nti byonna baabitukoze. Naye we didn't give them that gap. So my fellow Ugandans, can we do that 2026? Can we do that togetherness? 2026 ne tubeera bumu. Tusobola okulaga support eyo ffenna. His Excellency Robert Kyagulanyi walonda leader of opposition. Bamujerega simanyi tekamanyi kati mu politics kakoze katya. Naye buli lwe kayimirira. Anti bakayitaka. Kabasuze entaki kwegamba buli lwayimirira. Nina lwe nasembayo mulaba mu parliament awo.
Nabanjanuza nabula n'okufuluma oba yafuluma nga negundi session tennagwa. Naga, why do you want to put that all the time? I'm the representative of government business and what have you. Every time you say government has not done ABCD, bichi nengamba neba nange. Bwe baba agamba nti obukadde magezi mukama namusabirawo ne mugamba mukama tonkaddiya. Tusabe kimu nti internet baleme gisalako. Ate n'ebyafere bye babadde batandise nga mumulaba amasannyalaze baagajjako luli. Naye nga kino ekintu tukisobola. Kino ekintu we natuuse ekinzizaamu amaanyi nti tukisobola. Kasita tunaabeera wamu, kasita tukwatira wamu, kasita tukolaganira wamu, tyono nalaba nga obululu babutwala n'agamba bannange bali wano batiikinga n'okuba essimu nga bwe mwakola ne tujja ne tulumbirawo basajja ne baagala okulwana okumanya nga bali bamanyiira baali baagala na kulwana ne Ssennyonyi waliwo eyajja nga yeefudde ow'ekifuba ayagala namukuba ne ŋŋamba ndo Uganda podi tukunukerejo ititu kunukere kuwadano entu Uganda ni kao kobu ni jo langi acholi alur kwene dushu jo bin kara chelo teko munipe all pienjo atia cha mugini chena Museveni ni oberuja nok ametia cha mugini chene ni amegentia bole gina bola beru bole cha dushu ni muzee ikari entu pete ako begini gina teni ni muzee jol kedi abantu bakukowa tebamuwulira kituufu naye nze mbabuulira nti kunkyukakyuka kwessiva era bwe mbadde mbulidde mbalaze bebi wuno waali nti nayagala nsooke mmalirize ekyo kubanga ne bye nayitamu nga nina oyo omwana mu lubuto temubimanyi nze bampaako n'obutwa naye Mukama yazza bibi ekyo olaba n'omwana namutuuma malayika. Okitegeera yensonga lwaki namutuuma malayika era namugamba Mukama kino wonookinkolera n'enfuluma muleeba nga ndi bulungi ng'omwana nga ali bulungi nga talina kyabadde ku despite of byendidde byenywedde byenkoze eki bye bankoze. Mukama Katonda ndikuweera obujulizi era omwana oyo bw'aliba omuwala nja mutuumanga malayika. So ati amitulokere ujo ati gulu mieringe onu jo ati kuno obinu gilimenongo gold ati kuno jemi dushu kere lobo dushu so unjo ameti gulu ati amitulokere u ni nenu onu salim sali okerdong actually okerugange kuno he has made his home and everything there entu mieringe onu lobo dushu jateruko ostegera nti Salim Saliti Northern Uganda tigulu amechani gulu dongo beru chalo kan nge jonete ametuteru gene everything ameti aneno gene Uganda gold wengo kwa lugeno ko ngodushu karamanu wan chalo dano me Uganda donkere ngo inka itineno wakani ti yedushu amepero muke to anything is struggle me wano ti yeni no atene me to struggle. You remember what happened in Northern Uganda? By the kamba nyumize nze nno ndi omu kwaba abantu who were supposed to be the day they came to abduct twaddukira mu church mukerezia the last batch ya abantu be bakola ki konyi be yatwala nenga bakubuuza oyagala ko kitimitono bobo oyagala kwogera mu mabaguleka bobato bali abasajja bamanyira nga bayinza okusalako kino ekyawaggulu ne bakuleka ne bakusalako line tama. Just imagine banange byembagamba is not film atiako beokopa 10 mbabulira bituufu. They came and abducted girls from Somerbalita Luala girls, and that is where I was. Netudukira because it was a Catholic, it is a missionary what school, Catholic funded. Netudukira mu church. Oshegera. Wotodukira mu kerezia. Father, musajja oyo yali mu Italy naye nga aluddemu.
eyeteeso ng'aludde bambi nga n'oluteesa lwogera bulungi nnyo n'olukumamu wenza olowooza bannange ng'ekimutwawulako just lwakuba ye muzungu naye nga senga yalina kala ng'eyaffe nga tosaana kumanya nti si muteeso naye ffenna n'abeera n'agamba neyesacrificing nga n'agamba ekiba kibenze kanfulume mbagambe temugenda kutta abantu temugenda kukola ki okumanya ga father oyo abateeso baali bamwagadde n'abakumamu kubanga Luala is in the eri wakati wa Lira and Soroti. So there is a combination wabeerawo abakumamu abalango n'abateeso. N'avaayo n'ayogera nabo kuba olulimi mbagambye yali kati ennimi azoogera bulungi ezeeyo. N'agamba lyaro yene uneekidwa emesukulu sigenda kubakkiriza kutta abaana b'essomero. Sigenda kubakkiriza kutwala abaana bano. Ne bagezaako manyi bino ebijegere binene nnyo bibateeka mu kereziya ezo ebintu ebyedda ezo kereziya ezaazimbibwa edda bayitalo babaki abaagazimba amagondi kereziya ezo after very long gundi dakika nga 2 bali awo bagezezaako okuyingira buli wamu father atusibiddeyo buli kimu ye ne yeewaayo n'afuluma tuwulira father okwikijjukira baali bamuwa erinnya lyeyomba okwiki kitegeera netuya father nga bamusse kati fe abamu bambi tulina bye tuloozezzaako nze nazisese nge mwaka ogwo nenagenda omuziika nga lina ettama ye baali bamusala lina ettama lyonna bweriti ng'ebintu bino eby'omunda eno n'ennyindo infact yagenderako bweti yali yasigaza ennyindo sayidi emu bye tujja ano ne tubagamba tebatutuma nze pakyo teri yantuma kwogera naye nina bulumi bwange nga munnayuganda ng'omuntu w'engulu ffe bye tuyiseemu bambi tubiyiseemu ffe abamu tubeere ne tukyawa n'ewaffe nze kati mala ebbanga nga sigenzeeyo naye nga busungu bwe nina kuba buli wentuukayo ewaffe mu kyalo ndaba malaalo gokka kati ndiyagala ddi gavumenti eno ddala nga ne taata wange eyali omusirikale yafanga embwa tebatuwangako yadde olwataano bannayuganda yonna gye muli mbasaba ekintu ekibumu bwe mbasaba n'abakyala abaami abali eyo nga musobola bannange okubanga namwe mujjayo amaloboozi gammwe let's come out and talk and preach peace mu lulimi lwonna lw'otegeera let us come and preach peace and change mu ggwanga lyaffe let us come and preach change n'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe nnumwa nnyo okulaba omuvubuka ng'ali eyo nga naye omulaba nga newomugamba change tabitegeera ng'alinga gwe baasiriwaza kale munnuma guno omulembe gwaffe abakyala abali eyo nga nammwe muwoza baatujja emmanju simanyi biki bogas nga tolina kyotegeera oli awoza kimu batuwadde simanyi obusente bwekulaakulana simanyi PDM simanyi biki byali bikutuuseeko mulina kusooka kusaba busabi anti kusaawa zino buli ayogera ku nteekateeka zaabwe na biki byonna batukuba batusiba batukola buli kimu nga bwe baasibye omukyala w'ebushenye yavaayo n'agamba naye ddala okukozesa ssente bweziti ne bweziti ng'otambula mbu ofollowinga PDM ebya PDM gw'olina obifollowinga gwe ng'omukulembeze gw'olina okukola ebintu ebyo ye lwaki obikola kati mu lwakuba olaba nti akaseera katuuse era ogenda oyagala kusaba kalulu lwaki mwe bantu mwe mwagala otumanyira mulowooza nti ne mwabasinga otutegeera lwaki gwolowooza nti gwogenda otutegeerera abatusabye jo omanyi bwe batukubye buli omu yasobodde okugendako gyagenda afuneyoko treatment afuneyoko biki naye baganda bange bali eyo oyinza okuba nga gwe okola overalls oyinza okuba okola t-shirt nogaba naye naye okusinga eddala twetaaga overalls kati overalls ezigenda otuyambako twambaliremu bijiini nga bimeka
neyo munda tuteeketeekeyo ebintu abasajja bakuba solido abasajja bannange bw'olaba nga drone dduka togirinda nakusemberera bw'olaba nga drone dduka togirinda kusemberera nensaba ne bana abali mu struggle nga mweyita nti muli mu struggle naye nga mujja kutujja mu bigambo nakubizza bantu bano mujja mwebe bakozesa otuwa obutwa mwebe bakozesa otuwa byonna bye batukola namwe olunaku lwammwe lujja mugenda tuwa obutwa mugenda tukolera buli kimu ffe tugenda kufa tubaleke wekubanga kufa naye tubalese tujja kubanga naffe Mukama tajja kutukkiriza kubaleka nga namwe muli balamu tagenda kubakkiriza paye piene Northern Uganda kiken ka oneno tuon lobati kuno amechechen kanu oneno ni jono tako boningo ni balalo weng dushu wod gulu abalalo wod gulu ningo lobo giti kuno ye balalo ni olu culture gitingo gino yage ni kwene balalo pege ni bulalo kubanga emabega ka otwala nga bagamba abalalo tugenda batwala eggulu tugenda mukutaka lyani abalalo bo bava bote balina bulalo kubantu tugamba abaganda ba Buganda busoga fo busoga fo basoga teso bayine waabwe gulu oba bichi for the cholis and what have you kati abalalo bo be bali batwala eggulu bote balina bulalo teriyo tiche baagala eggulu. So in other words, ebintu bino byonna bambi tubasaba mwenna abali eyo oli mukyala oli mwami bannange ng'osobola kuvaayo kwogera naawe enjiri gi preaching oba oli mu katale oba oliwa bannange we tunaakola ekyo 226 mujja gamba omukazi oli yayogera naye nga bino byonna njagala tutunuulire bulungi nnyo kampeni zino bwe zaatandika paka we ziwedde nakati wenjogerera njagala babuulira nti kandidate waffe yawangudde Nalukoola obulamu bwe buli mu matigga nti nejjo abantu bamusaraundinze senga sina kutya essaawa 7:8 baadde baagala namutuusaako obulabe mu kirokole otwade tumuzaayo ewaka senga sikutya abantu bangi ababadde beetoolodde awo ne chance ennyingi ezabadde zigenda mu maaso era council Nalukoola be very ate nga si ye yekka naffe abaavaayo ne tukampeyini ne tukola buli kimu kyenva mulaba nti ebintu ebimu tugenda bikolera nnyo wano mu mayumba gaffe for some time tugenda bikolera nnyo wano mu mayumba gaffe olw'ensonga nti abasajja bano kati ku ssaawa zino banoonya buli muntu akola ki ayogera ku nkyukakyuka banoonya buli muntu okitegeera naye nga tusaba senga obumu bubaawo ekyabadde olunaku olw'ejjo bannange bannakawempe mbawa hugs zonna mwebale kulaga Museveni nti nno ne bw'onootuleetera ssente n'ojja n'oteekawo ekyuma kya ssente nga kifukirirawo ng'amazzi gali ge waleetamu ng'olimba abantu nti okozesa akacupa okufukirira ki ebirime bagenda kulaga nti bazirekawo ate balonde kye baagala just imagine mu byonna bye tubadde tuyitamu Otegera nti mu byonna bye tubadde tuyitamu mu kampenzi zino ng'abantu bajja bangi nnyo naye nga bamanyi nti waliyo kibooko wayinza okubaayo tiyagaasi wayinza okubaayo kino wayinza okubaayo kiri naye abantu ne bajja bwe bati ninawe natuuka ne ntunuulira mukyala Farida Nambi n'ennaku n'enkwata ne ngamba naye omukazi ono lwaki yagenda ne yeeteeka mu bintu bino mbunga agenda ddo tuddo era ogundi n'avaayo n'ayogera Nabbanja nti munnange mbabuulire kaakati
Mbabulirako kino Farida kyasinzizaako munne abantu abalala bonna yagenze dotuddo nembuuza dotuddo naye ng'akozeewo ki dotuddo agikoledde ki yeri dotuddo bwe yagitambula mumubuuze bw'aba wa mazima ababuulire dotuddo kiki kye yafuna mu dotuddo yatuukanga awantu nga n'abantu tebaagala mmutunuulako yatuukanga awantu ng'abantu tebaagala nakumanya naye nga bamutunulira butunuulizi ayina naye we yatuuka ndoza n'agaana naye kino ddala kiki naye bannayuganda bannakawempe mwebale kulaga nti people power our power amaanyi bantu si people in power. It is people power our power, not people in power bo kyebeerabira kyebakozesa okitegeera. Kale n'olwekyo nze nsaba bannayuganda yonna gye muli bwe mulaba nti oli avuddeyo ng'ayina message nga ntuufu nga yankyukakyuka bannange tutambule n'omuntu oyo wadde nga tosobola kuyingira mu mutima gwa muntu kumanya kyaliko oba kyakola ki naye ate yonna yonna gy'oli naawe ng'osobola okugattako eddoboozi kagambo ne kaba kamu kokka naawe koogere. Naye nsaba mugume emitima nga bwe baatukoze obusungu bwonna ne babutujjayo ne tutokota muli munda n'owulira ng'obusungu olina bungi nnyo ky'oba okola ne 2026 nti when those people came to beat Ugandans they thought they are going to intimidate us, one, by beatings, the abductions, the goons that they call the Jat and what have you. But never did they know that they again making us more successful. Nti abantu n'ataalironze n'ataayina programu ya kulonda yagambe kati kino kye mukoze muli ku baana baffe muba abducting muli wano mutukuba tear gas muli wano mutukola kino kati n'olwekyo katulondese kajanja era buli omu n'avaayo n'akola ki n'alonda ate tebaakomyawo bannange bantu mmwe mwebale oli abadde nga baddusa naye nga oli abakyala bannange wuyo alina box erimu obululu buki era naawe olina kye wacontributinze ku struggle gwe maama gwe sikumanyi mukyala gwe abakubye nga amasimu nga batukubira muli luddawa mujja wano ndoza waliwo kino ekigenda mu maaso ne tutuukawo bannama naawe wacontributinze to struggle kati twagala amaaso gonna maaso beera nago side we mabega wonna have eyes everywhere because together we can do what we can and we shall make it. Together we can. Nsaba ekintu kimu kyokka senga kivaawo ekyokwawula yawula mu mawanga nanga ayogera nammwe siri mu Buganda naye ate ndi kwogera mu Luganda. It is because when ajja e Buganda, when our family came here, but welcoming tebatugobangako mu Buganda, and we have been here, I've studied here, my nursery, my primary, and you know. So bwakabaka bwa Buganda mbuwe ekitiibwa era mbwagala nnyo era bwe bwakabaka bwensinga obumanya ndowooza okitegeera era mbuwe ekitiibwa era mbwagala nnyo era nze omu ku bantu abatono abajjayo amaloboozi gaabwe ennyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka nga mulwadde naye nga mpulira kinkakatako nnyo because I have been welcomed in Buganda and no one has ever okujjako bano abasiru abamu abadde batandise ennaku ezo nga bawoza nti lwaki mmwe mwesimbawo wano lwaki mugenda ne mwesimba ewammwe nalaba oyo osumanyi Kaluvini biki naani ono omulala noono omusajja alya nnyo embizzi kozi yaani ono eyaliko omubaka wa Rubaga South asi Rubaga North nga bakola statements ku mikutu egyenjawulo ejagala okuyawula okuleetawo okwawula yawula mu mawanga mukulu Kasibante with the due respect nze
waliyo abantu bempa ekitiibwa nti once a honorable always a honorable naye ate abantu abamu mugenda ne mukisussa tetwali bayisizaamu gaali tetwali bavumye tetwali bagambye kintu kyonna naye oli naavaayo nakola statement agamba lwaki gundi agala kwesimba wano Kampala ya Baganda Kampala Central ya Buganda era oyo David Lewis Lubongo yamugamba agende yesimbe ewaabwe kati njagala babulira ebintu bino wammanga era nakola gundi nembaddamu naddamu Calvin Kayanja nenziramu oyo mwami Kasibante ne buli munna Uganda yayina endowooza ngeeyo nabaddiramu ku TikTok yange nembagamba mmwe baani abafunye olukusa okutugoba mu Buganda mmwe baani abafunye olukusa nga ye Ssaabasajja tatugobangako Ssaabasajja has welcomed very many people gende atandikire banda ogende olabe actually nakawa ye nakawa nduza buli wamu mu Lubaga jangu mu kifo nga Kaleerwe nateetewa ogende olabe abateesa abaliyo abakyoli abaliyo abakumamu abaliyo abalugwara abaliyo abakya abaliyo babagambe ffenna aboogera Oluganda nti tuli Baganda babagambe nti ffenna tuli Baganda tetuli naye baatu welcominga mu Buganda kabaka tatugobangako kati gwe nga Kasibante aleetawo enjawulo okwawula abantu mu mawanga gwani okireeta ngani ani yakugamba Francis Babu yesimbawo mu Kampala tetabeerangako mu parliament Kabaziguluka yesimbawo ennakawa bisanja bimeka era njagala naye mumwebaza nnyo kubanga we yatwalayo omusango ye omu ku abo abatuyambidde ddala okulaba nti eyo kooti y'amagye ekola kyebeera scrapped off ekyo ekikootikooti kye baali bateeseewo nga n'abalimu tebamanyi mateeka tebalina ne kyebamanyi kyonna ku nsonga yonna ey'amateeka Kabaziguluka yakulembera abantu b'ennakawa ebbanga ki n'olwekyo gye mubeera ne babawo embizi nga teyidde ne bagibafumya ne babireeta nga oba ebyo ebibizibizi bye mulya nga tebiyidde bye bibaleetera obwongo kubanga tebukyakola bulungi oba ki I don't know Basingi Katongole wadde bayita Basingi Katongole and what have you tebakulembedde mu Kampala Ian Clark omuzungu teyaweereza abantu b'e Makindye beereeta wano ne beerimbika mu mannya ga Buganda naye ffe tusigalayo mu gaffe nti nze Pachoto nze Pacho nekisigalira gwagamba okwebuuza nga yii naye Pacho ayogera nnyo Oluganda yii naye Pacho agira n'engero za Baganda okyegeera naye nga nsigaza amanya naye mmwe mujja ne mugeerimbikamu mujja ne mwerimbikamu simanyi ffe ba bujingo simanyi nzaani mwe bagashumba gasiya naye ffe tusigalirayo ti nze gundi nze omara nze okero nze ani okyegeera era n'olwekyo Ssaabasajja tukwebaza nnyo obutayawulayawula mu mawanga gwe n'otwagala naye ne wabeerawo bano abatuula ku ono walagi w'amasinike ne balowooza bajja kusinikira buli omu so n'olwekyo the candidate for me I know and in a very special way nkyebaza His Excellency Robert Kyagulanyi okubanga yalonda loopo ategeera ebintu bino bannange mwe mbabuulire ffe okusoma amawulire gano galina kye gatuyambyeko ennyo naddala ffe abaagasomako kubanga ne Joel Ssenyonyi bwe yajja nga everyone bali nga beetunula ffe ababaddewo nnyo mu politics babadde naye baakolayo ki naye loopo bintu bimeka byakoze bintu bimeka byakoze olinagamba Secretary General talina kwesimba mu Kampala ye suitable candidate NUP gwereeta mu Kampala Central he's called Council David Lewis Lubongo ya Kampala Central 2026 kati Kasibante gw'omanyi oba omuvaamu Kampala ddayo mu mmwanyizo eyo gye mulira embiziza mu gye muba mutuula oba popopopo bamuziriira oba ku kibanda kyani mwe mumanyi but he's coming
And in a very special way, bananga basajja abotererase na mwenna bannanga babadde bafutusolya. Nze sirina kyembagamba. Nze okuva lwe mwankolera parade nakola bwenti. Okuva lwe mwakola parade. Kati nno bye biruma nno bano abanyampi bano. N'ebigambo Bobby bye yayogera n'abagamba kakati muli maje tuli maje kakati mubulako byabatuuka mu ggumba baba era obusungu mukyala Nalweyiso yayogeranga nga bumuva ku ggumba omanyi twalibadde tukola bwe tuti naye mmwe abayomba ku luna batayagala kuva mu bifo bino mukyala Nalweyiso ndozo oli mu myaka nga 7 oba 8 kakati Museveni ayina emeka yawo kati tuddeko emabega yawamba ayina emyaka emeka Lwaki mudda ku His Excellency Robert Kyagulanyi mumumanyiira nga ye mulabanga ye atasobola Museveni nga ye yakisobola ku time eyo ye yaliko kati this is the time for His Excellency Robert Kyagulanyi esawa mere ine liyanu tukiye kadachel Classmon Trace, Wasi Mwagambi, I want to follow you. What are your names on Facebook? My Pachoto Harriet. Then solo konfuna ku page yange ya YouTube. Bagita Uganda ddala. Mbasaba mugende mu subscribing. Bera ne programs buli lunaku ezenchuka. Nteekayo buli lunaku lwakuba kati kamera zizo bazimenye amasimu gaffe baagatutte buli kimu baakitutte. So no Rachel tusaba yenna ali eyo nga soba tu contributingirako oba otuwaayo kikamera kyo nga kikadde nenga kyasobola okukola oba otuwaayo empya oba gwosobola kuvaayo n'ogamba munnange akasimu kaako tubawadde mugira mukola kubanga twetaaga ogenda maaso ne information yaffe kulabisa. So enamba tulina gye nteeseekaawo wabaddewo abadde basaba wano eno it is 0773 20 6525. You can use that number anytime, any contribution. So I take a corner manyago. I'll come here mbagambe gundi ne gundi. At least we've contributed this, and this is what we have. Again. So now Rachel, senga tujjawo oyo politics owokweyawula. Ate nsaba ne banna politics abalala politicians other politicians lwaki tetuvaayo ne tubeera muntu omu nga kino ekintu kyabeesigye kyabadde kyabagassa awamu ne mujja ne mwenna ne tubeera ku kitebe afenna tuli muntu ogwo nga tulabawo Winnie Kiza nga tulabawo Winnie Byanyima nga tulabawo Besigye nga tulabawo Dr. Anil nga tulabawo baani bonna ne tumanya nti we are all fronting one person, and that is His Excellency Robert Kyagulanyi. Ne muleka kujja kutwawula yawulira bululu nga kati era bwe bali mu bateekateeka Mpuuga yakoze kiki era that one bagala kwawula yawula mu bululu bwa Buganda. Kati ate mu abaana bannambi mwali badde mulowooza nnyo ate nga mulowooleza wala kuba they use you so much and after dump you. Kati ye bamulese kwawula yawula mu byaki bwa Buganda. Kati ate waliwo najja gwe mutannamanya oba oli awo. Nsereko naye ali mu kujja. Mbu naye agenda kwesimbawo ku bwa president. Era abo be bamu abagenda ogenda mu Bawarabu batandika baga nze ndi musiraamu nze ngenda kuddayo nkola amini bye yakola leerere biki basobola okufuna funds mu basiraamu Bawarabu babateekemu ssente bo babeere no nga bali nga bakola ki. So abo be bantu abamu abali mu kwawula yawula mu bululu bwaffe wano mu Buganda obw'abavubuka ne mu Buganda ne Uganda at large. Kuba naye ali kujja gundi yesimanyi bagita revolutionary biki something like that. He's coming. Era Kampala Central tagenda muddako. Agenda kujja kwesimbawo ku kyobwa president. Nenga bonna kibafa. They are all projects za Mwami Museveni ezizze okubanga zaawula yawulamu. But it is okay. Still, it is the people, Ugandans, who decide. However many people you'll bring.
nti mwenna ababeera bali awo nga mulaba byonna ebikolebwa. Please let us keep tweeting tukole kigambo kyegere ebyo byonna bye bakola bireme kutujja ku mulamwa. Ezo tweet munnange zaakola ng'oba ali ku kamandulo oba kaki tezijja kutujja ku mulamwa. Naye jjo muba kuzannyira mu kalulu k'ekawempe temulaba nti ndi nakawere nenabadde neewaddeyo. Naye jjo muba kuzannyira mu kalulu k'ekawempe. Lwe mwabadde mugenda kumanya nti bannayuganda beekyawa, bannayuganda okusirika kwabwe tekutegeeza nti basiru. Mulaba bannayuganda mubayitako oli n'asirika ne mukola byonna emisolo abantu businesses zaabwe zaafa emisolo buli kimu kyonna muzannyidde mu buli kimu. Bannayuganda abasirise bali bwe bati. Ne muleeta omusolo guno ne basasula ne muleeta kubanga ate banaakayanirawo. N'abakasiita bennyini abaali bayambyenga nabo mumaliriza nga obayise n'obucompromisinga abasuubuzi ne basigala awo. Abagambanga lule nti nze ebyagundi politics tebinkwatako bla bla bla. Who told you? Kati akuba engatto ku street ye time omanye nti politics bikukwatako naawe. Gwatambuza emmere ke kaseera omanye nti naawe politics w'eggwanga lyo akukwatako. Gwe yenna buli kyokola kyonna manya nti kitambulira ku politics. Kuba be bamu ku abo ababaga amateeka n'okulaba nti buli kimu kikolebwa mu ggwanga. So n'olwekyo n'ebigambo byange ebitono. For God and my country, bannange mbaagala nnyo, nakomyewo wendi era mugenda kubanga nga mundaba. Naye twetaaga overalls, twetaaga kamera, twetaagayo buno bugundi bw'amatu anti byonna ebintu byonna baabikuunyudde buli kimu kyonna kyatuweddeko baabitutte bannannyini byo. Naye ate beerabidde nti bagenda tukubira okutusaba password zaabyo nga bwe bajja ku kitebe kya NUP okubbayo ne babbayo buli kimu kyonna ne kompyuta na biki ne bagezaako okuteekamu mbu password nga zibagamba kino nga bo bawoza mbu forgot password ko ne kompyuta kati teekamu face nga balina kunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi ateekemu face ye. Bazanyisa guno omulembe omwagulanyi guno mulala nnyo. Guno baguyita Bobby Kyagulanyi. Bobby Kyagulanyi okitegeera guno tebajja gusobola. Tebajja gusobola guno. So n'olwekyo for God and my country amaro utatwa Jomeka bera maido kaite no nenano Joyano udo messages gi ngeuno be miero timu na loka geni LCHL from LC1 level miero ngeuno bo yero no jatekelo aloka National Unity Platform ena kene pate maro muyamo ni biye sawani ena me wandede dotieno neno balangataro bino tingo waibur ekokito wakaramoro bwire buno tukurora nka National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi niwe muntu agenda kutuiha mu ntaana yeturu orundi mukiina bayira batukozesa amagezi gaitu obwongo bwaitu n'ebintu byaitu byona tugenda mukaira katalika akaseera ke tugenda musikangwera mutwe emezi ng'ebiri esatu ate kati obusungu bwe baafunye bulala nnyo naye era naffe tubalage nti ffe tetugenda bakuba mayinja era nsaba buli foot soldier nga bwe tubeera n'empisa nga bwe tukola byonna batukola byonna ne tusigala nga tusirise gyengeri gye tuba tusikirekamu naye nga obwongo butegeera essimu zaffe zibeere kyakulwanisa kyaffe kyova olaba nze ku ssaawa zino nkaaba nziremu ate nfune y'essimu ezikola zibeere kyakulwanisa kyaffe ne kamera zaffe kubanga ffe jjo babadde batukuba nga tebaagala tufulumye bye twafulumizza ebyo bye mwalabye batukuba balina obusungu olwabiri bye twabalabisa the day before nga predictinga ebiki ballot boxes wali eri munammere
gwe mbadde mukimanyi tife abamu twali twabeerera ddala eyo nga twafuulayo nga maka naye nga byonna twali kuba we knew they are going to do the things between the time of from okuviira ddala nga kunga 7 8 9 10 11 awo that is the period they were supposed to kubira mu bululu, and indeed my prediction was right. Nga baagala time eyo weeneetuuka basitule busituzi obululu babuleete ki ku different polling stations babwongere ku bwabwe, naye naffe ne tubagamba nedda mulimba olimba. So tukikuwa pamoja, tukileta nguvu yetu pamoja, gisi jana tulifanya tutakuwa kama Kenya. Sasa mimi naomba kila mtu, kila fasi popote mliko, sijui kama uko wapi, lakini mimi nawaomba tukue na roho moja. Tukikuwa pamoja kweli tutambadilisha huyu rais na tutamleta ule rais yenye tunapenda, na ule ni His Excellency Robert Kyagulanyi. Mimi nawapenda sana, mubere bulungi bananga balungi, naye nga kyemba mmanya obumwe kikulu nnyo era tukwatire wamu. Government ninagirabye nga tulina we tutuuse era lyessanyu lyennina nkaaba amaziga ag'essanyu nti despite byonna mwatukoze buli kimu, tumenye emigongo, tukoze tutya, naye entebe twagitutte. By election njagala obbajjukiza tizirumya nnyo mwami Museveni omutwe, kuba by election ye yaleeta president waffe wemba mujjukira bulungi nnyo eya Kyaddondo East. By election ye muleeta abantu teyeebakalwa abantu abo mukyala Nambooze. By elections evuletedde abantu nga bakivumbi muwanga kivumbi. By election, so please you people, Museveni teyeebaka, twongere omuteeka ku bunkenke obwo ng'awuliranga omanyi okwambala engatto ng'erimu oba bwe twagala amaanyi ago tuwongeremu. Ikasukaali keeko simanyi oba tukongereremu ddala. Bananga balungi mubeere bulungi. Yagala okuntukako osobola okuntukako ku namba ezo, that is 0773 206525. For now enamba zange ziri endala ngenda zijjako jjukirira ebyatutuuseeko jjo. I think I will register today. Naye mobile money eyinza okuba nga tejja kukolerawo, naye ng'eyoyo for now osobola okuteekako anything, osobola okunkubirako, osobola twetaaga okutuzaamu amaanyi. Nze saagala muntu ankubira nga agenda kummalamu maanyi, sibyagalira ddala. Saagala muntu ankubira nga ye agenda kummalamu maanyi. Era woba onkubira, give me words of encouragement, tell me ABCD and how we can come together and what have you. Ate talk about struggle. Webiba bintu birala omulungi, don't. Mbagaliza byemunjagaliza itunga loteso aminengosu noija metenono waditenu kabera maida maro utotwalja atilira tepo yu banyakitara mbagonza muno baira bamwe bali kuikala ni muturora kandi oboni mbagonza munonga abanyakitara inywena kandi oboni mbagamba ngo obumwe yes nituija kushingura. Guys, nsikirize mbasibule mbagaliza byemunjagaliza. Teso oye, people power, our power. Temujjango okwo tusigale nga tuli bagumu ate abakyala. Mbagamba muveeyo tuwogere, muveeyo fe ddoboozi. Bano abaami ffe we tuwogera batuwuliriza nnyo. So come out, tugatte amaloboozi gaffe tulabe nga tuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. ASP kwebaza nnyo kubuzeeko. Ndoza maze ebbanga nga soogera naawe na bikira naye nga jende bibadde byambuza byebyo and whatever everything I've gone through, naye I'm back ku page yaffe mwebale kumpa omukisa ogwo n'okumpuliriza abalungi. Bensobezza munansonyiwa kubanga sijja kwogera bigambo binaakusanyusa byokka, naye njogera ebyo biba biriwo. Naye all in all kyonna
tusabe kutuuka ku lunaku olw'enkyukakyuka nga kirina okutandika naffe nze naawe fe abagenda oleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe nze naawe fe abagenda okutuusa abaana baffe bano betuzadde mu nsi eri ennungi gye twagala babeeremu beere bulungi mweraba